Bange gowe namwe namuna Uganda ndaba nsaba sharingire video eno nga bwosobola nsaba ontambulize message eno message njikoze nga nina obusungu bongi nnyo nenyike yamanyi nnyo banange tukoye fenga abaana abenkyukakyuka fa aba National Unity Platform okubanga government ya Museveni erinyirira ng'eddembe lyaffe buli mu mbeera yonna newe kabanga akantu katono nnyo wekati niwe tubanga kitukoze kiri mu mateeka bo ne bavangayo kutukuba miggo na kututta banange kino kigenda kukoma because nemwe tukola ekintu nga kinani violent era mufuba okulaba nti mutusojja naye bannaddiini abana abantu benono mwenate muvaayo banamateeka ebitongole by'eddembe ly'obuntu n'amasiga gonna agalina okulwanirira abantu teri avaayo kwogera ku bikolwa bino bitukolebwako buli lunaku mu ggwanga Uganda naye wano we tukola just kapaledi ku kitebe kyaffe emisana ng'ensi yonna eraba ffe nyine nga ffe tubyepositingidde ne muvaayo ne mugamba mu bye tukoze bya kiyeekera nnyo teri muntu asobola kukola bya kiyeekera n'abikolera mu ttaala ate era n'abikola n'abibalaga mu birabe tetuli badongo nnyo okutuuka ku leve eyo naye mutusoomoozeza okutuuka okuba nga temutulekedde kyakusalawo olunaku lw'eggulo ebikola ebyakoleddwa ku kandidenti waffe Nalukoleka Wempi ng'agenza omunominatinga byabadde bya kitujju nnyo ng'era bya kitemu nnyo ate nga mukikola kigenderere nga mukimanyi bulungi nti tewali tteeka lyonna lye mwadde mugoberera mu kukola ebyo olunaku lwa leero tunuulira ekigenda mu maaso ku bakandidenti abali mu kunominatingibwa tuya procession za NRM zeri mu kukola boda ziva eno n'eri abantu bakutte ebipande batambula nga we baagala basimbudde we baagala tewali abakuba ku mukono bayina convoy eveno neri nenga fe mwakubya abantu baffe ne mukuba bannamawulire just imagine nsi kyeno gye tulimu mujjukira nti twakola ssemateeka asobole okutulambika n'okutuwonya ebizibu ebyo bye twavaamu emabega abakulembeze bye baalekawo naye ng'ate Museveni wali omu ku baali emabega w'ebintu bino ebyakolebwanga mu gavumenti ezo ozivumaganye osobole okugenda oyeekera ozisuule gw'ofune obuyinza mwe bennyini nga mukola ssemateeka Bulihambo wa ssemateeka agamba bw'ati ffe abantu ba Uganda nga tujjukira ebyafaayo byaffe ebibaddemu obutabanguko n'ebyobufuzi ebitagoberera nkola y'amateeka nga tujjukira nti okulwanyisa obufuzi obw'omukono ogw'ekyuma okutyoboolwa n'okunyigiriza kakati ddala nga tuli bantu bakulu nga tuli mu Uganda eno ng'era mmwe mugamba mu temwagala butabanguko mu Uganda temwagala ntalo we muba ng'ate mmwe muzimba entalo ezigenda okujja okusanyawo Uganda we mba muzaagala tugenda kuzibawa kubanga ebbanga lye tumaze nga tukuma obutubulamu pulezidenti waffe atugaa buli lunaku tubeere nani violent nitunabera tutya nani violent nga ffe buli mutusanga mwagala kututta bussi kijja tuwaliriza naffe okwerwanako because temutulekedde option temutulekedde kyakusalawo mwe mwenna ba citizen ba Uganda nga ddala mwagala ensi eno ng'eri mirembe muveeyo mukondeminga ebikolwa eby'ekitujju ebitukolebwako because tetulina musango tetugenda kubeera ku ground etali fair tetukimanyi tesobola kuba fair naye kino kiri too much bana Uganda enough is enough era mba musuubira nti mugenda lutwala mu bino 2026 nti mugenda kutukubanga ffe mututte naffe tusirike baboyi tetugenda sirika otwanya otono twe tulina ne capacity ntono gye tulina tugenda gikozesa twerwaneko because ssemateeka atuwa obuvunaanyizibwa bwe tulaba nga obukulembeze obuliwo obufuuse bwannakyemalira okubulwanyisa mu mbeera yonna esoboka baboyi muntambulize message eno tukooye ejjogo n'akamanyiiro mulowooza mugenda tutta ffenna mutumalewo bana Uganda tulina okuyimuka essawa yaliyo jalaba nti tekiri ku ggwe enkya kigenda kutuuka ku ggwe n'omwana wo ne kitaawo bwe kiba nti ebintu bino nti omukulembeze agenda okukiikirira abantu emitwalo n'emitwalo mu paalamenti y'eggwanga ekola amateeka nga gwe basobola okukuba enkuba eyo kati olwo gwe munnansi ali yalima kasooli ogw'osuubira ki ekigenda okutuukako baboyi tulina okuyimirira tu defendinga ssemateeka tumulwanirire tulabe nga addamu okuba ng'ayimirira mu nsi Uganda otherwise buli muntu agenda kukaaba baboyi mutambuze message eno omuzannyo gugenda kuggwawo